Ate nawe Yvonne kusaliramu ko Omusango okimanyi omusajja alina omukazi waka lwaki oba wesitula ojja ate osule nawo gali makago boli awo yali alowooza nti akwendako benzi oyo gundi ajja ne keesi Yvonne ebyo byonna kyeyabyogedde soko walindemu kati omanyi simanyi nnyo kwezenga mu musajja nemubeerako yakala akwera ddala ebinyumiza nga ate namwaniriza nemuwa emmere nenkola kinga buli kyayagala nkimuwa naye wali okimanyi nti no yali mukazi waawe nali nkimanyi lwaki ebyo byonna wabikola n'omwaniriza n'omuwa emmere gwe buli eri nga kiki kyolowo ne bakola vidiyo Yvonne weyeemoola wamuteekako ebigere wakola ki olwo singa gwe walinze nga gwe okwata vidiyo no yali mulala yali akwata kati weba amaliza okukwata oba oli yali nga ayagala kunyiiza wamuteekako ebigere wakola kinga ze ntudde wali Okay, banange, we are here for Sam Lugambo. As always, it's the TikTokers edition. Ndino omwala omulungi, she's very beautiful. Mumulabyeko somewhere. Mwansabye mu hosting nti bambi twagala okuwulira ku side ye. So nako ralero we are here to know what is going on between these two people. Kiki ekyaliwo omukyala wa Cephcoh, she looks so beautiful. How are you? I'm okay. Banange, wulira n'engeri gy'ayogera. Basibongambye enjubisa kambye nenyeebyo. Anyways, today ndine Mujjawe naye nga sinaba kubanga mbatwalamu commercial abaze ba following a story eno okuviira ddala ku Cephcoh ku ex-girlfriend wa Cephcoh kati ku current girlfriend wa Cephcoh ekyabadde jjo ku Facebook awo ku TikTok gwabadde muliro so njagadde omuliro guno either tugende tugukume oba tuguzikize ekimu ku bibiri naye nga sinaba kubongerayo Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubanga esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga yetutuusaako sheno baganda baffe aba Roast Coffee Academy mpozi ate ne Junisco Contractors and Great Finishes. Baby, ogamba otya? Sigamba. Sikuwulirangako ng'oyogera. Kati ompulidde. Okuggyako lwe najja basinkana ne baby wo nga nzokola interview wangambako kimu hi nomala n'osirika nga bannange. Anti siri muntu wa bigambo. Toli muntu wa bigambo. Nkulaba olayika bulungi nnyo. You're naturally beautiful oba Cephcoh. 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 Oh! Bannange takutula abantu emitima omanyi munange bawo serebu. Bamwegomba bangi okimanyi ekyo. Okikola otya okuba bba wa mukyala wa serebu? Si byangu. Okay. Njagala obitubuulira ebyo ebitali byangu. Anyways, nga tetunaba kugenda mu shamanya gogono. Ag'ekikuubagano. Ngennyini amanya g'amatuufu. Amanya gange. Nze nampiima Joy. Bannange ntudde na maama wange. Weddira mpeewo. Iye. Mami wange nampiima. Mpulira nga ne mbimbadde ngenda okubuuza kati siinawo embitandikira abantu tebagambe nti nsaliriza. Nsanyusa okumanya nti gwe nampiima. I now love you so much. You don't love me back, eh? You only have love for Cephcoh. Yeyeka. Okay. Omwana no si muntu wa bigambo nnyo ne womunoonyamu ebigambo bikyali bizibu byakufuna naye nga tujja munoonya paka tumufune. Joey, wajja otya ku gundi ku TikTok? Ng'okute TikTok omutima. Nawe tomanyi gye wava, Oba nkyogere ntya? Cephcoh yandeetako. Yakuleetako TikTok. Ya wadde naliko naye nga si byendike nnyo. Tukulabyako mu videos ez'enjawulo ng'oli ne bagayizi abalala. Eno ye character ye ey'okufeaturing abalenzi. No. Oyo yali boyfriend wo? Oba friend wo? Totya Cephcoh tajja kukuba. Ebyo biri mu past. Lwaki obibuuza ebyo? Leka tubitegeere. Abantu bye baagala kumanyaako. Ex-wo. Yeah, ex. Ex-wo. Okay, kati oyo abeera ex ebyo biba mu past. Totya nga byogerako. Okay, so kati breaking nze n'oyo guy. N'okwatagana ne Cephcoh. How did you guys meet? Like yali ku party. Yali party yaki? Yali graduation? Yali birthday? No, like party nga wali wakoze party n'abayita. Gye namulabira. Babayita babiri? No, tebatuyita babiri. Kuba gye twasinkanira.
namulaba naye nandaba ntandika okwogera naye wagenda okumulaba already ng'omumanyi nali mumanyi kuba nali mulaba ku TikTok mwali mwayogerako ku TikTok oba awo mwatandikira no awo twatandikira yatugamba mu recent interview yaffe nti wamufukaamirira bituufu bituufu kuba sijja kwegaana nafukamira n'omubuuza nga kiki ekikufukaamiriza Cephcoh? No kale like ng'omuntu gy'ovuddeyo na gy'okulidde buli omu balina engeri gye bamukuzaamu kati nze wensika n'omuntu like obanga mwagadde oba like mukwano gwange sikiina mubuzibu fukamira kumubuuza bannange jo okay so kati kupate baali bazze bokka yali azze yekka wafukamirira ye yekka oba bonna? No nafukamirira ye yekka kuba baaliko bangi ate ekifo kye namusisinkaniramu ze mufukamira twaliwo ng'abantu babiri. Okay so kati n'ofukamira n'omubuuza? Nafukamira ne mubuuza. Kyali necessary? Kyali kyetaagisa. So from that day taddangamu kudda mabega paka kati? Wagenda okuyingira mu relationship ng'okimanyi nti no bba waalinayoku omuntu? No already baali baawukanye. Balinamu obutakkaanya. Yabiŋŋamba byonna kuba ndowooza si kirungi okusisinkana muntu ddala omusajja n'otabuulira muntu gw'osisinkanye nti kino kye kiriwo oba kino ne bwekiti kyekyaliwo yayambulira ku kimu ekyatuukawo kuba nze sola veri nenyingirira relationship nga mulimu alimu kisobola era singa nasangamu evo wali tojjajja nali sisobola. So kati ogenda okujja ewa Cephcoh ng'olready omaze okubrookinga up n'oli ex-wo gwali okola naye ku TikTok? Emyezi gyali giyiseewo. Ebigambo ebikwogerwako ku TikTok wakati wa ex-wo oyo Guy n'ono Cephcoh bikuwuliza bitya gwe ng'omuntu? Tewali kuba like omuntu omuleka no moving on. Abantu batunuulireko bakulabeka Facebook. Omuntu omuleka no moving on ebyo biba tebikyakukwatako. Kati ezo video zateekawo oba zateeka ku TikTok tezinnuma kuba byadda. So kati owulira otya okubeera nti noyo ex-lover ompozi gayo yani bamuyita Ericon. Owulira otya okubeera nti no ajjayo videos mu draft n'azizza essaawa eno ate nga you have a present relationship with somebody? Anti kiri bwe kiti tosobola kwagala muntu gwe adija n'oyawukana naye n'ofuna omulala nekimusanyusa. Kati ebyo byonna bikola oba nze nveeyo njogere oba nkole ki naye siina budde bwe kuba tebikwatako. Tetukulabyeko mu TikTok ng'oyogera toyogera nga yadde n'ekigambo tukulaba okola bukozi sayini oyimba buyimbi. You don't have an account? Account nze ebintu bya TikTok sibiriimu nnyo. Kati byokubeera na account yange si byendike nnyo kuba like tukola video ne Cephcoh tukola naye video kati nze nganza okukola account no. Okay, so kati bw'onaabeera ng'olekeddeawo okola videos ne Cephcoh you're not interested in anything like TikTok? No. Obulamu wange kale si bwa kamera ti wesitakola video ku TikTok nfa. No. Okay, so kati gw'oli awo you just future n'obeeramu n'omuntu and that's it? Kuba ogenze kale ng'olaba video ez'enjawulo kati nga wewalaba eyo ya Ericon ye ya Cephcoh wali olaba video nga ninzeka nanti kyekyo kyembadde neebuuza. Kati kyekyo tetukulabangako yadde ng'olina omuntu ng'olina ekigambo ky'oyogera okujjako ku live? Siri muntu wa bigambo nnyo siri mpoziko ngenda okifulumya nga kyetaagisizza. Okay, nampiemu ono mama wange anzaala wakulirawo? Nakulirawa? Like okulidde mu Kampala? Abannakampala nga tebatera kuba na mpisa okujjako abatono nyoyo gwomu ku abo abatono? No, kisinziira w'okulidde kisinziira bakuzizza. Siyinza jjajinga nti oba nkulidde mu kyalo oba like mu Kampala abatukuza si be bamu.
Dokita akutenda empisa, akutenda obuyonjo. Ye maama kiki kyatakuwanira ku TikTok? Abasajja tebagenda mukubako. Simanyi. Lwaki talekera okwewaanya. Simanyi. Bagenda ngamba ndi gy'olina ennugu. Sina nnugu, but it's the world we living in nti omuntu ayinza okukuwaana ennyo munnaye ne wabeera wajja ate n'amuyisaamu eggaali. Tali scared. Ng'owulira otya ku ekyo? Tomugambako nti noba this and that, oba tompaana waana. You love it that way. Kuba afulumya kyekyo muli ku mutima kati sobola mugamba nti ate kireke, ate kola bw'oti. Bannange bweravu mugimanyi. Era laavu ngisaze wano ewajewe. Okay, wenkuzayo ku relationship ya Yvonne ne Cephcoh. Cephcoh namufuna, Yvonne naye nemufuna. Ejjo wabaddeko ku live ng'ocomplaininga ng'olina by'oyogerako byenjagala okubeera nga manyako a little bit ku mukwano gwe ne Cephcoh ne ex-lover wa Cephcoh. Nti buzibu ki obuliwo wakati wammwe? Is it really right for you to come to social media n'otandika okubeera ng'oyogera in such a manner? No. Kyenyinza okwogera nze Joey sinze muntu asobola okuvaayo ne ngamba Yvonne okola kino na kino. Naye we ekintu ekiba kinsusseeko mba nina okifulumya. Basi kuba wenkireka munda kiba kinnuma nnyo. Yes, Yvonne nalaba interview ye. Byayogera byonna nabiraba. Naye teyayogera kikyennyini kuba nze Joey sigenda vaayo neebikkirire. No. Naye ye kale yeebikkirira. Simulinaako buzibu nti ngenda mwogerako bubi no. Naye ensonga teyagijjayo bulungi. Kiki kyatajjayo bulungi kyenjagala otuggireyo? Bingi bye mwayogerako kati sobola kukutuuyira nti kino na kino na kino. Oyinza tugamba nti for example yagamba bw'ati ne bw'ati kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mba ntandikirewa like nze Joey ndi muwala kuba sinabatuuka mu kiti kyakuba mukazi kuba mmanyi omukazi aba n'omwana. Yvonne muwala munnange kitegeera sisobola kuvaayo oba ne mulwanyisa mbutulwanira musajja no. Wemba nali mmanyi nti Yvonne w'oli lwaki mba nsija nenkulwanyisa ku lw'omusajja? Naye ng'okikkiriza nti omusajja yali wa Yvonne? No. Tokikkiriza kuba saamusangawo. Kati nga gwadija onajja wano n'otansangawo omusajja taba wange nenyingiramu kuba waliwo engombe egamba omusajja abawo ng'otudde naye kati so wafuluma mwabweru tabawo. So gwe bwewajja okujja eno tewasangawo Joe? Tewasangawo Yvonne? Tewasangawo ngoyeze anything or something like that? Sina kye nasangawo. Wajja buzinga girlfriend? Najja buzi nange bampita buyisi nga girlfriend. Cephcoh akudisclosingira atya issue y'okubeera nti mbu yali abeera ne Yvonne? Omuntu okuvaayo n'omugamba kiri bwe kiti ne bwe kiti kisinziira engeri gy'omulabyemu. Sigenda vaayo Adija nkugambe ebinkwatako nga soose kulaba. Ngamba Adija asobola okuntegeera amunnyonnyole kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kati ye okuvaayo kuŋŋamba simanyi kyeyaviirako nangamba buli kimu ekyaliwo nangamba yes nali njagaddeko Yvonne kintu bwe kiti ne bwe kiti ekyatuukawo nangamba okay oba tokyamwagala tusobola okweyagala. Ne mugambira nze ebintu by'obuvuyo nze Joe sibibeeramu. Kuba ebintu bingi kale ebigenze ebibeerawo ku TikTok nga banjajinga Joe kino okunvuma. Yes balina okunvuma kuba tewali asobola kubeera ku TikTok nga tebamuvuma. Tebindya nnyo ebyo Joe oli bw'oti no. Naye nze kinyiga nnyo omuntu okuvaayo nambeerako nga simuliiko. Yvonne yes ankoze bingi. Yes bingi byankoze n'ensirika ne binnuma. Ngamba okay. N'otuukidde okuvaayo mu kamera biri kirabika omutima gubadde gwagala kwabika. Kiki ekyo kye yakukola eky'amaanyi? Yvonne twali tetunaba kuva Nansana kuba nze Cephcoh namumiitingira yali abeera Nansana nga like wabula ennaku oba nnya basenguke. Namugamba buli kimu ne Yvonne byakola
balyoke bakole ki amukyawe kyesitagenda kwogera mu kamera kuba bajagamba ajo wiwe ine ebisembi kuba kiswaza nnyo kiswaza sijja kukyogerako kati nze kale sinza omuntu anonooza emissimu y'omusajja like musoberere ndaba ebirimu netubeerawo netusenguka netujja wano kati waliwo vidiyo gye twasookera ddala okukola Yvonne gye yayogeddeko nga napita baby ki n'agiteekayo nze simanyi oba Yvonne yamusindikira message kuba oli yaŋŋamba kuba kyayogera kitegeera naŋŋambako Yvonne aŋŋambye ebiki lwaki ntese vidiyo nga tinamukyawa namugamba sirina kyengenda kwogera omanyi nze sitera nnyo kuzzaayo bigambo netubeerawo kati ekyasinga okunsukako Yvonne okwata kuba okujjaano akimanyi wendi kuba omusajja wakusitulira n'akuleeta wano aba already akugambye nti waliwo basooka kunkubira simu nagamba Jowe Yvonne ajja ani yakubira Cephcoh kati nga wano we mwali mu shift nze Yvonne yategeerawo atya yali birthday ngambo Yvonne yagala kolera Cephcoh surprise yali birthday ya Cephcoh yeah nga Yvonne yagala mukolera surprise namugamba omuntu oba yawukanye naye oba olina okumutaana agenda nagamba Cephcoh namugamba yes Yvonne simwinako obuzibu kitegeera namugamba naye saagala ajje wano ate tukole Lutalo kuba tosobola kuba na Mujjawe notakola Lutalo kiriyo najja olunaku olwo simanyi yamuleeta yajja era yakoma ku gate naddayo n'ebintu byali alese kuba namugamba Cephcoh tobiyingiza muleka agende n'ebintu bye awo yategeererawo kati awo Yvonne alyoka ajje asule ne wano Cephcoh yankubira essimu agamba tugenda kukola vidiyo ne Yvonne kuba already yali aŋŋambye tugenda kukola vidiyo naawe yambika kozo okay nga mulinzi akumewo ndulaba akubira essimu ani yakubira Cephcoh Jowe musajja ne Yvonne tukola Lutalo leeto kya Yvonne nga Cephcoh Yvonne amukimyewa era ng'amugjeewa simanyi okay like simanyi agamba just tugenda kukola vidiyo bansasudde koza oba bakusasudde tukola ssente tekirina buzibu kuba sisobola kuba sure nti Cephcoh ne Yvonne engeri gye basinkanamu like tebatuuka wano siyinza kubyogerako nti we biti kuba saaliyo but did it cross your mind nti kiyinza okuba nga bwekiti kuba ndi mukazi wafunamuko okwesika anyway nogamba nti oba relationship kanjireke lwaki Cephcoh aleeta Yvonne nenkyebuuza naye kale nze siyinza omuntu w'entalo nemugamba it's okay muleete ne bakola vidiyo Yvonne weyeemoola wamuteekako ebigere wakola ki olwo singa gwe walinze nga gwe okwata vidiyo no yali mulala yali akwata kati weba amaliza okukwata oba oli yali nga ayagala kunyiiza wamuteekako ebigere wakola ki nga ze ntudde wali zimanyi simanyi nnyo kwezenga mu musajja nemubeerako yakala era ddala ebinyiiza nga ate namwaniriza nemuwa emmere nenkola ki nga buli kyayagala nkimuwa naye wali okimanyi nti nno yali mukazi waawe nali nkimanyi lwaki ebyo byonna wabikola n'omwaniriza n'omuwa emmere gwe buli eri nga kiki kyolowooza no kati nze gy'oyo omutima gwange simanyi kudda okwekwatira muntu ti wayagala olwo kuba yansookawo Yvonne yansookawo simanyi kati nze waba muleese nti tugenda kukola vidiyo nga waŋŋambye simanyi lwaki basiina gundi lwaki nimirako nnyo mmanye nnyo ekitegeera ne bakola vidiyo ogwasooka n'agenda ogwaddako era n'akomawo namba nabadde ndowooza byakusaaga nga buli wajja wano aba ayagala kunoonyako like Lutalo nga ngezaako kale okumwewala nga ne Cephcoh ngamba muleke amba tewali buzibu naye kale ebintu bye yakola yajja wano emirundi emeka mirundi nga
Talenga mukaaga. Mirundi mukaaga. Nga muli mu Love ne Cephcoh. Nga expo bwajja bwagenda. Ngoro Cephcoh kiki kyakugamba? Kwata content. Tukola video. Nga nawe wakugamba nti oli content creator. Kwanza yangamba Yvonne muleta tukwata video. Ngamba oba mukwata video ngereko sente nsikwena kubise. Wasola sente wazirabako gwe ng'omukyala w'omuntu. Naziraba kubanze sente za Cephcoh zabeera nazo. Wanje. Zabeera nazo. Anange otaka ku HK Media. Okay, so kati ekyo kyakutambangudde emmeeme lirijjo kyabadde kinene whereby tewavuddeyo n'oyogera ku ngeri gye wamiitinga maama wa Cephcoh. Omukwano gufuukidde ddala serious okutuuka ku ekyo bebe. Anti kati nze olaba tebanzija kukubo ne bandeeta mu bufumbo no. Baakugjawa? Nze wemba ndi wakujjawo soka agenda kulaba mami wange. Okay. Cephcoh yalaba dda mama wo? Yagenda n'amulaba. Mu butongole? Twali tetunadoweza weeks 2. Mu butongole oba just bino ebyokukumanya nti ono mami? No, yagenda mu butongole kuba nze namugamba. Lindako, ne tutalabako yadde ne ku bifaananyi. Si buli kibuti kya kamera kuba ne we nagenda ewa mami we tewali ya mami. Just navayo nembyogerako bwogezi. Okay. That is nice. Kitegeeza kati muli bafumbo ba bbaluwa. Mami wamanyi wadde Yvonne yagezaako okunyonona kuba olaba si kirungi kuba nze ndi mutambuze. Cephcoh mutambuze tugenda mu bbaala. Shisha nyinza okuba nga mufuuwa ebyo ng'ebyekinyuma. Naye si kirungi gwe mukazi ojjayo ate video ya mukazi muna togisindikire nazaala. Obujja wali olumiddwa ku bujja. Manyi bwe buluma ggwe? Buluma naye nze tebusobola kunnuma mu ngeri bwetyo. Bukuluma bukulekeramu ak'obuntu oba tebunnakuluma bulungi? Oba obujja tebunnakuluma bulungi? N'osi bwe kiri kuba nze sobola kuvaayo kumulwanyisa kuba bingi live zakoze nga njogerako nalikozeyo gundi yonna. Naye bye yagamba mbu Joey Kastalaba abagamba timu Yvonne ng'agamba nze aliko sikyogerangako mukwano. Kuba manyi olunaku lujja tuuka nga nze nange wano siriiwo. Ensi eno erina engeri gyegiramu. Okiwulira muli ali mu mutima nti olunaku luyinza okutuuka enkya nga Cephcoh akukyaye? No, sikiwulira naye kati Adija nga wonabeera ne muno n'ogamba simanyi byankya. Bwekityo kati sisobola kuvaayo ne neewanika nnyo ate oba ndi mukazi wa Cephcoh. No, simanyi byankya. Ebyo byonna sisobola kwogera mu musaasire no. Njogera kituufu no, njogera kikindi ku mutima. Ate era singa yali mukazi mulala nga Adija muzazize wano nembeerawo nesula nawo nga baawunza mubeerako bikiwe bityo wali bulidde oti bubi. Ate nawe Yvonne kusaliramuko omusango okimanyi omusajja alina omukazi waka. Lwaki oba weesitula ojja ate osule nawo? Gaali makaago oba oliawo yali alowooza nti akwendako bwenzi. Oyo gundi ajja ne keesi. Yvonne. Ebyo byonna kyeyabyogedde. Sooka olindemu kati. Sooka olindeko kati. Yvonne bwe yajjanga okukyalira Cephcoh nga naawe wooli ng'ajja ne suitcase. Ng'ajja ne keesi. The fact nze ng'omuntu ngamba nti engeri gano gye gaali makaage. Oba oliawo yalowooza nti bw'anajja. Oba abakugambye. Ebyange naawe biwedde. Oba oli muntu mukulu. Ani yamuleetanga kubanga ogwasoose waŋŋambye nti Cephcoh yamuleetanga nga bazze kukola video. Kati nga Cephcoh nze wemumanyi ebyo byagira ku TikTok biki kuvuma abantu. Eno mugundi yaffe mu life yaffe endala si bwali alina nnyo ekisa nnyo. So kati kyoyagala okugamba nti yamukwasanga ekisa n'amuleeta wano. N'amuleeta wano awaali awawe. Ebyo bya bulijjo kati Yvonne ekimutawaanya tafunangako muntu n'abeerawo Mujjawe n'ajjawo. Era kyenyinza omugamba kati asooke yeekume atuule wansi alowooze. Ebyo ebyekisiru tebabikyabikola. Nze Joey sisobola kuva eno nenda Mujjange n'ensula nayo sisobola. Yadde nga gaali makaago. Manyi gaali naye kati tegakyali. Ofuna okukkiriza mu mutima nti tegakyali. Bino ebintu by'okwagala tubibeera mu kaseera buseera kuba bangi b'oyagadde bangi benjagadde.
kitegeera wangi wembadde nze si bangi oyinza obutagamba nti si bangi naye kale oli asoova eri nakukwana oli n'agamba we bityo nze mbaddeko na kale kaŋŋambe eri like n'abasajja ab'enjawulo bayinza okitwala obi nti oba like mwenzi nno kuba abawala baliyo babakwana kati nze engeri obulamu gye mbuyiseemu oba gye mbulabamu sisobola kukola kintu ng'ekyo so kati kino ekyagwa ku Yvonne okubeera nti Cephcoh repressinga with you kyali kibwatukira kyali tekimutuukangako kuba nze engeri gye mulabamu naye gwe walaba ya kuba singa nze omuntu eyali gundi nga sinaba kulaba singa kati ndi muvuma biki ebyo naye nze kyemmanyi Yvonne muwala ndi muwala kyayitamu nange buyinza okukeera ku makya n'ekiyitamu wali okiyiseemukko nali nkiyiseemukko neŋŋuma omutima kati Yvonne tasobola kujja nga mujja wange nenjagala okulwana oba nenkola kino mwaniriza bino byansi wabaawo oba alina kyetaaga nenkimuwa kati olulala omuntu bw'alijja nga besikali tazze kulaba bba wammwe naye nga zze ng'alina by'ayagala okuyisaawo olowooza toligwa mu buzibu gwa welcoming abantu like that anti bagamba buli kintu kibaako n'ekibi n'ekirungi ate era sisobola kumanya nti onaze kunkola bw'ati just Katonda yekka kyemwebaliza nkuuma so kati mwabeeranga waneeno nga ne Yvonne waali nga gwe olina omwami wo nga naye atudde awo anti nze nga wekugambye omusajja simubeerako nnyo oba kudda ali ate kulumya oli kuba mba nkimanyi kiba kigenda mulumanya nze okudda ne Cephcoh twemoole mutuuleko bwetyo nasalawo nga nkuuma emirembe nga nze ntuula wali atudde wano naye nemuwa time yemmala era tosobola kumuza Yvonne n'omubuuza nti Joe yali akugambyeko vaawo Cephcoh waatudde n'agamba nedda omusajja ono ng'abafunyeemu nnyo mwe muwulira mutya ababiri tetuli babiri ndi omu owulira otya okutufunamu kuba tosobola kati Adija tosobola kunsembeza ntanfunamu banyise kufunamu buli omu omuntu ajja mu bulamu bwaffe tulina engeri tulina kye tumuggyako kituufu bwe twali mu interview bawammwe kamuyite bawo yagamba nti mwalwana ku olwo ate gongambye nti gwe watuulanga wali bali ne babeera bali so wikizwiki nti shani omanyi njogera kituufu olunaku Yvonne yalyoka aviire wano ddala nali ntudde mu ntebe Yvonne yali yeebase ku buliri ku buliri bwaffe nga Cephcoh yeebase mu ntebe neŋŋamba Shani waliwo omuvubuka bumuta Shani kugamba agenda ogamba Yvonne nga saagala olutalo nga agenda ogamba Yvonne ave ku buliri ndeete Cephcoh akoleki yeebake ne bagenda ne bamugamba ndowooza ne kimuluma bazita batatu ku buliri najja nagamba Joey, I want to talk to you. Kwanza mpulira mirembe kuba nze omuntu w'emirembe njagala nnyo okuwa emirembe ngamba mpulira nagamba Cephcoh nyagamba kuyamba buyambi mukwata naye just video ngamba nempulira nga zibuuseeko manyi zazibuukako mangu nagamba Shani genda oyita wano Cephcoh mwasinaba kujja n'ebyokumwebasa ku buliri nosooka n'obiteekeko nsooka kuva kasita Yvonne yajja mu ntebe Cephcoh n'ayimukirawo n'agenda mu kisenge kati n'apita nagamba Joey gwe atandise olutalo Yvonne ansanze mu ntebe nambuuna ngamba wamugamba nze onyamba buyambe sirina okubeera tukola content kwegamba Yvonne yali agenze mu buliri okwebaka nga asuubira nti Cephcoh ayinza okugenda yeebake simanyi kuba nze simanyi kyali mu mutima gwe kati ne bamuta mu kisenge ne baggalawo kuba like nagezaako kunyinyonnyola lwakuba kale nga nze mba njala mpe ani yaggalawo Cephcoh ya kati nga nze mba njala mpe nnyo omuwala time okusinga omusajja kuba manyi omusajja asobola okunziza ebbali nanimba kati mba njala ekituufu kiva muno kuba era nali muwadde obudde okumuwuliriza kuba ngamba njala twogerenga abawala konse yogera nkuwulira era nali mukkiriza byayogera kati
ebyo byonna ne batandika okulwana ebyo byonna nsuubira teyabibagambye. Ne balwana ye nani? Ye ne Yvonne. Cephcoh ne Yvonne. Ya nga Yvonne yagala kundetako olutalo. Nagezaako omufulumya Yvonne nagezaako kulwana. Ne bamuteeka bweru Cephcoh n'amugamba nkuzaayo wammwe kati. Bw'oba tosobodde kwekuuma genda nkya nkuzaayo wammwe kati. Omwana n'atandika okukaaba n'awogana kuba yawogana ne baneiba ndowooza baawulira. Cephcoh biki otuzanyisaawe bityo. N'awogana n'ayagala n'okwetta ndowooza ebyo byonna teyabibagambye. N'ayagala okwetta ate ggwe wabitegeera oti? Nze nali kuba navayo mu kisenge gambawulira. N'akwata akambe ne mugamba muleke yette kuba omuntu eyetta takulinda ali ng'ofulumyemu aba yessedda. Nga muleke kuba nze olaba saagala nnyo ebintu bya katemba. Namugamba Cephcoh tubadde mu kisenge twogera teyeefumise wali musanze ng'agudde wali singa abadde akitegeeza nga muleke. Nga ggwe muli tolowooza nti singa omuwala ono yetta ayinza okuleetera Cephcoh ebizibu? Anti kati olaba ebintu by'abawala omuntu kasita agamba kuba nange nali nkikozeeko sijja kwewakana ngenda kwettanga omuntu ali awo basi kitegeeza mukwano. Omuntu agenda okwetta tamala gamba nti ngenda kwettano akikolerawo. Namugamba muleke Cephcoh ne bamukwata ne bamutwala ewaabwe. Kuba n'ebyo byeyagamba mama wa Joey mama wa Yvonne ne Cephcoh baali already bamanyiganye? Bali boogera kuba yali tannabagendayo kukyala. Kati Yvonne ng'ebyo byonna tebinabatuuka kuba namulidde agamba mbu Cephcoh yagenda ewaabwe. Olunaku Cephcoh yagenda ewaabwe baava wano naliwo kuba yali agambye Cephcoh mbadde nsaba kuteremu mu mmotoka amafuta mu mmotoka. Ani ng'ateekamu? Yvonne. Tugende ono ne sister wange tugende ewaako tutwaleko ewaka. Cephcoh yagamba tewali buzibu. Kumba omuwala akubidde abeewaabwe abagambye Cephcoh ajja kukyala. Lindako. Abalungi abatulaba wano wenyini ku HK Media. Amanya n'eddoboozi nze Hadija Kikuzo okutuusaako ebyo byeyagala olaba. It is the TikTok edition and of course with the two girls and one nigga. Waliwo omuniga wano ayina abaana babiri so babadde mu lutalo lately wiki ewedde yonna tubadde ku nsonga zaabwe whereby mwansabye muwulireko ku side ya Joey. Muze munsalire emisango Hadija wakula entalo oleete ono oleeta oli naye nze kye muŋŋamba kyenkola so bwe ndeeta Yvonne ngamba ate kati tuleetere ku Joey bwonna ngamba nti ate kati tuleetere ku ssenga wa Joey atukakase wanaaba ng'asobola okukkiriza definitely mba nsobola omubaleetera naye nga mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okusubscribinga ebeera Speed Express Tours and Travels company yakakasibwa okubanga ekusaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista aba Junisco Contractors and Great Finishes omwami Ssaalongo Lukwata asangibwa mukonawo akujjako amalogo n'ebizibu agamba nti omala kulabako n'osooka osasula Joey. Bino gwe obitegeera otya? Bitegeera kuba like nze ne Cephcoh twafuuka abamikwano nga tuvudde mu biri ebyokweyagala aŋŋamba buli kimu era tewali kiyinza kutuukawo nesimanyi notakitegeera wenabitegeerera kuba olwo olunaku akubira mami w'essaawa mmeka? Yamukubiranga kuba nze Joey namulabanga akubira mami ki yamanyi ebyo byonna ngenda obitegeera nti Cephcoh yagendayo nga luno olutalo olunene ennyo lumaze kubeerawo. Luno lwe yasembayo okubeera wano. Lwali lutya? Olwo lwenkunyumizaako olwo lwebagonde Yvonne lwe bamutwala leero nga Yvonne akubira mami w'essimu omusajja ajja kukyala nga Cephcoh asanga n'abafumbi saawa mmeka ekiro obeeza okumakya? Si kiro bava wano saawa za kumakya budde nga bukedde nga baganiriza nga abako bafumbye oluwombo Joey, tatsusa.
sisobola kukisusa kuba nze nkugambye enjogera kiriwo simanyi yagenda nani Cephcoh yagenda ne Shani kuba like alinga muganda Cephcoh ebyo byonna yabikunyumiza yabinyumiza kuba bakomawo ne babingamba nga we nkugambye tebakisobola kutuukawo ne simanya ne babinyumiza ngamba nze Jowe omuwala nabadde ndowooza ntutteyo butwazaani muganda we kumba akubye essimu agamba ngenze kukyala uyo bamwanyiriza uyo bakoze iki ne bakumawo nga bamaze okulya bapiyusi wabula abaana abo tebali serious Cephcoh tolisonyibwa wamala okulya oluwombo lw'abandi ne bakumawo tebabiŋŋamba byonna okubitegeera nga njagala okumanya Cephcoh aleka atya Yvonne waka n'asigalayo nga takoze kavuyo tamugambye nti tukomewo ate najja okulaba najja okundaba like nga bagenza okukyala oba bino ebyatuukawo aho we bagendera okukyala kati nga wonaatuuka ewa maama wooli kuba abazadde ekintu kikulu nnyo tosobola muzza mu byataataataate ono yalina ku playinga part ye bigwe kuba naye yagenda takisuubira naye tasobola bagamba sala muwala wammwe kyali kirina engeri gye kigenda okola kyokulabikamu mu maaso gaabwe nga tebamufumbidde bakoze akomawo ate waneeno ng'omuwala amuleseeyo oluvannyuma bakitegeera nti ddala Cephcoh yali tazze kukyala kubanga omuntu bw'ogenda okukyala ogendayoko n'ebintu kati ng'omuwala we yali apulaninze kirabika ebintu tebabifaako nnyo tebabifaako nnyo kati nga nze we nazanya akazanyo kange nga nja Cephcoh ajja ewaffe ebintu mba sibifaako nnyo nti oba aleese oba taleese kyemba nfa azze ewaffe kyewe ekityo we kiri yakomawo nabo Yvonne yakomawo nabo otudde wano atudde koro nali mulwaddemu nga ndina ku kitanda kuba nakulira Cephcoh ne mugamba nange okomewo sewulira bulungi ne bakomawo nga wuuyo mulaba ali nabo azze nayimirira ku omwami eyagenda okudropinga omuwala ye ng'atunula atya abasajja genda nnyo kati Yvonne yakomawo nayimirira ku luggi n'olwegundi nantunulira bw'ati zomanyi omuntu wantunulira mbanga atamulaba nantunulira nga olaba atunuza obusungu ng'oba badde kuba olwo olunaku nali ngenda waffe olwo olunaku lwe bagenda waliwo ko akakubagano twayimbamuko ne Cephcoh era ku nsonga za Yvonne kuba bajja kesi ye mu mmotoka ne bagireeta nomugamba akyoleeta kesi ya Yvonne eno bate kuba ogiseeyo ne tuyomba ne mugamba mino mbikooye kangende ewaffe kuba nakubirako ne mami ne mugamba sikyasobola simanyi byakulwana kyate nwana ate nnyombe ne mugamba no nenkwatamu ebintu byange nga ngenda kati we nali nzikirira amadaala nasanyuka nnyo Yvonne nasanyuka nnyo nagamba Shani kesa agikuumyewo nga manyi ngenda kati we nali ngenda Cephcoh nampita nanneetondera ngamba oke ng'olwedde nina obusungu nentuula mu ntebe we natuula mu ntebe najja nagamba Joe, do you love Cephcoh? Namugamba akasasiro ky'olumbuuza ng'olwedde ndiko obusungu bwange nayimirira nabagaaga kulwana namugamba yagala kulwana ne bamusika ne bamufulumya ani yamusika yali Shani namusika namufulumya wabweru nenzija nenyumirira kumpi ne fridge nemugamba jangu gwolwo nali newaddeyo kuba yali amanyidde nnyo nemugamba jangu ne bamusika ne bamukola ki ne bamutwala n'alemerawo n'enfuluma ali wabweru kabalaza nembuuza Cephcoh ngenda kufumba ki kuba balina okusangawo ekyokulya nemugamba ate tugeza nozza wano Yvonne nagamba onkuba wano ngaani kwanza oyogera ngaani
kuba Yvonne yambuuza oyogera wano ngobawo ngani konze oyogera ngani namubuuza najja nanneesimbamu namugamba okimanyi gwe nnyinza okukuba kuba nalina obusungu kubanza obusungu bwange bubi kyobulaba mbukontrolinga nnyo ne bamusika mpaka mu mmotoka omunini oyo n'agenda nga akaaba byatanjogeddeeko mu mmotoka ng'alinga mmanyi nnyo nanjogerako bingi era Cephcoh yakoma wano n'abiŋŋamba engeri gye nkugambye Cephcoh nze nange tuli kintu kimu kyemmanya kimanyi najja naŋŋamba byonna ne mugamba mwana nga alowooza mmanyi nnyo ne mugamba nze nsobola okunoonyereza kwani ku Yvonne ne mutegeerako buli kamu naye si byagala kuddaawo ate kwogera ku muwala munnange nti kino kiriwe kine bwe kiti kuba Yvonne si gwe ndiko ennyo kyenyiza okugamba era singa nali muliko singa tusomawa naye nze nga nze omuwala ate saagala kulaba muwala munnange ng'ali mu bulumi ebimu mbireka kuba waliwo we nagamba Cephcoh nga tutuddawo ne mugamba Cephcoh Yvonne muwala mulungi Yesu lwaki akwesibako nnyo lwaki akubira amasimu kuba olunaku era lwe yava wano anti yali girlfriend bwoko yali naye yali takyali n'olunaku olwo lwe yagambye bukasita nava ewa Cephcoh ne moving on yali akuba amasimu oyo omuwala nga Cephcoh amublockinga nakyusa layini endala nga amublockinga ng'akuba ne ku ssaawa 4:05 ez'ekiro oba oyagaza akyoli nga yeebase amukubira nga binnuma anti ovula nkugambye tanaba kutambulako mu relationship tanaba ez'enjawulo kyovula tasobola kukitegeera ekyo tasobola namugamba omuwala akuba amasimu ekiro aba ayagala ki namugamba nze biba binnuma zomanyi gyewe ekintu ekiba kinnuma nkyogera namugamba binnuma Yvonne byakola binnuma namugamba yes nsobola okukola olutalo naye saagala kale engeri gyalimu omulwadde ebikiwa ebitwe era omuntu oba omusaasira si mulwadde nti wasirimu kale era omuntu obaako nebikutawaanya namugamba musaasira okitegeera kuba waliwo negulwanyisa ogamba katikiro nekagwabike mugamba musaasira era waliwo nebitwatula ne Yvonne netunyumya netuteeka n'okuseka twalina mu kisenge nga nze mulaga nti simwinako buzibu kubanga gwe wali oliwo singa naawe gwe wali mu ngato za Yvonne nze saalize wano era ekyo saagala kukyogerako mbu Yvonne singa yali badde wano ze Joey naalize nze Joey seemalamu bwentyo manyi omusajja bwe mba muvuddeko manyi wali wanninze ate asinga kuno kyemmanyi manyi buli we tweyongerayo kati nyinza okuba nga njabadde Cephcoh neefuna atamusingako kati bwekityo bwekiri sisobola kuba mu kiti kye nenzija ate wa mukazi mulala kumumala ku mirembe kuba munange mmanyi nja kufuna amaka bandeetere omukazi agenda okuntigomya nga gwe byembadde nga nkukola ate ekyo tasobola kiteeka mu bwongo kukitegeera nti nange Yvonne nja kufuna gwe njagala nga si Cephcoh omukazi ajja mmanyiire nange mpulire nga kyenkola kitegeera so kati gwe omukwano gwo ne Cephcoh right now guli ku ddaala ki guli ku 50 fulo gwayambuka ku fulo ya 100 kale kaŋŋambe kuba sirudde nnyo naye naye kale mumaze ebbanga ki tugenda kati myezi ng'ena kuba tubadde twakeera naye nga mulinganga amaze emyaka anti kyekyo kyeŋŋamba kisinzira muntu gw'ofunye nengeri gy'omwesigamu kuba nze sirina kyesimanyi ku Cephcoh sente ze nzazikwata ezituuse ku simu mmanya tini tabinkweka buli kimu nkimanyi kuba omuntu omulenzi wasituukira nakutwala ewa mami we nga si gwe wetuteyo kuba ye yajja na namba ya mami wa Cephcoh mu ssimu nga Cephcoh tannabadde omulagayo ne yeeragayo kitegeera nabeera ng'asindikira mami wa Cephcoh ssente okwegula kwanze nagamba Cephcoh nze gyo wiseegula omuntu aba agenda kunjagala aba ajja kunjagala aba ajja kunkyawa nakyo mba nnyo kikkiriza webikityo
Bannange nyumiriza akaboozi kabadde kanyuvu bulala nnyo saagala tubeewo nga tumala obudde bw'abantu. Okyenyumirizaamu okubeera nti nno watwala bba wa Yvonne? Sikyenyumirizaamu kuba Yvonne namusanga taliiwo. Kye neenyumirizaamu kati ndi ne Cephcoh. Yvonne saamusangawo. Kuba nze sitwala babba ba bannange. Era ngenda okutwala nga nkimanyi tolinayo mulala. Mpozi nga gwafunye nga tuli ffenna. Okay. Omukwano gwammwe ne Cephcoh kati olaba gugenda batwala wa mu maaso? Kukyatwalira ddala okusinziira bye tutuula wansi ne twogera. Kubeera tewali musajja gw'ogenda kusanga kuba abasajja abasinga abamu baagala bwongo. N'oba nga wasoma mukwano ne bakutikira n'okola ki nga tolina bwongo ogenda kuzimba bufumbo. Oba talina kyakwagaza ng'ogenda kukeera otuulodde ku ssimu onyiga essimu lawe bityo kuba Yvonne yajana. Omanyi tuli mu competition nange njagala omusajja. Lwaki oba odda ku ssimu n'oginyiga? Adda ku ssimu nzaamuleetera waatudde nzaakola ki kati n'omusajja atudde wali agamba ati yali atudde n'omusajja we. Omusajja awo agenda okuliira emmere, ogenda okufumbira, ogenda okusiimulira, ogenda okukola ki? Osobola okuba yes nga wasoma naye ekintu kye bayita obufumbo ebitabo ebyo bikoma wabweru. Bikoma wabweru. Oba omanyi nzize kulabirira musajja si kudda ku ssimu kunyiga. Yesu omanyi okunyiga essimu naye kikyososokola. Yes abantu bangi bakwatiddwa Yvonne ekisa ekitali kibi naye kyenyinza ogamba Yvonne ovangayo n'oyogera amazima kuba singa nze jjo yabadde omuntu omubi nalivuddeyo nenjogera bye wakola ebitali birungi kuba aliwo nekyeyakola ekyagira nnyo ku TikTok era nalivuddeyo nengamba wakola kino na kino naye no saagala bingi bye yakola bingi bye bakugwamu Cephcoh bye yakwamu bye walinga okulagwe by'omanyi bye sijja kwogera bingi. Bannange olutalo lw'abaana bano lulabika ndowooza luwanvu nnyo naye nga ddiriwo ekirabika ndowooza omwami yamutwala. Yvonne, you're my friend. I am not doing this to depress you, but this is a channel, a media whereby stories have to flow. Omwami bw'abeera nga akukyaye oba nga anything has happened and how to move on. This is Joey for you. Agambe tabeera ku TikTok na alibadde mugamba abawe ku social handles ze mu following for those of you only who love her. So si abatamwagala for only those who enjoy her, who love her and all that. Aina kyogerako ne mbagamba si buli omuntu alina okuvayo nanjagala. No. Anjagala ajja kunjagala atanjagala sijja kumukaka kuba tekiwoomera matama abiri. I know. You know? Oli asobola okuba nga ayagala Yvonne n'owavaayo olinagamba njagala Joey. Ate sigenda kumukyusa nnyo omutima mukake nnyo nti njagala. From the way how you speak, you sound like you really have experience in your relationship. How old are you? Olina emyaka emeka? Siri mukulu. Naye ebintu wabitandika okyali. Wekitooki. Wasoma kyenkana ki? Edda. Wasoma kyenkana ki? Nakoma like senior 4. Right now obulamu butambula butya okola oli ku musajja bw'anaakukyawa? Tuyinza okuba nga sikola naye tuyinza okuba ne business emu nga tugikwasaganya ffenna. Nembebewo. Tulina business tugikwasa kale tuzikola babiri. Wangamba nti tufunye omulimu ekuti Joey ngamba okay tugukole ate era newegujja nga te tulaba nga tetuyitewo ngamba no. Cephcoh tumulaba ng'omuntu abaddeko ne ba girlfriends abangi ku TikTok whereby nti waliwo abaasooka waliwo abazzeeko waliwo Yvonne kati ate tulabawo ggwe. Owulira otya ku nsonga y'okubeera nti naali mu limelight ate ng'ekirabika ndowooza oba oliawo n'abalala bakyajja tokirinaamu yadde okutya? No sikirinaamu kuba sigenda mujajinga nti ate waki wafuna bali kuba naye alina ensonga lwaki yayawukana nabo kati ali nange ate nange sijja kwewaana nnyo siri perfect no. Time ejatuuka kuba waliwo erabyanga mbajja ogwe okola kino ekitiwe obitegeera naawe ne muyombamuko era ne muddawo naye ekyo si kikulu
kasita mubanga mukwatagana. So tukitwale nti gwe kati naye muli bafumbo? No, kuba abantu abafumbo be baba bakubiddwa embaga. No. Okukyala kitegeeza ki? Okukyala muba mugenze kulaba kwemanya kulaba bazadde. Okay. Tusuubire ddi embaga yammwe Joey? Kubanga kati bino gye biraga ntandise okulabayo. Ebyo tujja bibagamba. Kubeera ebintu tebabigwamu bukwi. No. Mumala kutuula wansi. Ne mubyogerako. Ate ka bebe. Osuubira okuwaayo Cephcoh akaana? Ate nga we nkugambye ebintu byakwogerako. Tomala kuva eno gamba kati kamuzaalire. No. Tukulabye ng'omuwala akyusiza obulamu bwa Cephcoh. Okuva lwatandika okuba ng'okola naye eyo credit njagikukwata tugenda kugicisizinzi. Buli kanaku Cephcoh yakolanga vidiyo evuma omuntu from Monday to Monday. Right now tugenda okukiraba nti mu wiiki akolamu omulundi gumu vidiyo evuma omuntu. How do you feel about that? Nze kinsanyusa kubeera sijja kuba musanyufu nga bavuma omuntu omulala. Wamubuulirirako ku nsonga eyo? Namugamba ekintu kyovuma abantu si kirungi kuba nze ne waba abavuma mba mpulira n'ensonyi munda kuba nze gyo osobola kuva nevuma olika kino banina engeri gye mpuliramu. Namugamba tovumanye bantu osobola okukola vidiyo z'ennyimba ne zitambula kyova olaba lumu avuma lumu tavuma. Ku incident ezeegenda mu maaso ey'omukyala full figure ekyokubeera nti bbaawe yavaayo n'amuvuma bubi nnyo n'amwambula engoye waliwo ng'agikola vidiyo? Saaliwo vidiyo eyagira nnyo full figure eyo saaliwo. Tewaliwo? Owulira otya okubeera nti nno byonna ebyaliwo full figure okuvaayo n'agamba nti Cephcoh tumusibe okiwulirako otya? Bubi kuba singa Jennifer avaayo n'agamba nti nno Cephcoh neetondere, do you advise him? No. To advise nga Cephcoh kwetondera Jennifer? No, ekyo kyose kiwagira kuba naye avuma. Siri nti ndi kusaidia bba wange naye ne bba wange avuma ekitali kirungi. Kati nebyo saagala kubigenda mu nnyo ebyo mirimu gye naye kale sikiwagira kuvaayo kwetonda kuba oli yavuma nono n'avuma bonna ne bagwa draw. Kati awo simuwagira. Gambayo Cephcoh akagambo kamu nga tetunnava wamusuubiza kubanga eno share mukwano nnyo. Just mwagala nnyo. Kulaba. Okay, so kati musuubiza ekyomusuubiza ffe wetuli ka vidiyo tuli kazza bali kebera mu fayiro. Eyo musuubiza tuli babiri ebintu bya kamera kale si birungi. Si birungi. Kyetaaga ne mukola ebintu bya mu bbali naye si buli kimu kuvaayo kino kuba nange sibyagala nnyo ebintu bya kamera. Okay. Alright, bannange bakwano tugenda kubeera tubasiibula olunaku olwaleero. Ono ye Joey for you, ye girlfriend w'omukulu Cephcoh Doctor. Story yabwe trendinze nnyo last week yonna tuli kubano twewuuba tudde ayogedde bingi ku ex-lover wa bbaawe, ayogedde bingi ku ye ng'omuntu, ayogedde bingi ku bbaawe naye nga temujajinga. This is just a show era ng'eyitibwa TikTokers edition. Tubakyaliza ku ba TikTokers era bwe baba ne story tugiyingiramu okuva gyetandikidde paka gyekomye. Neyanza nnyo bakwano naye nga sinaba basiibula mbagamba nti mugende ku Speed Express Tours and Travels mubeere nga mugula visa batwale Dubai, abagenda ku Umrah mukole hotel bookings, balina transportation ate nga basangibwawo Dubai ku Banias Metro Station ekizimbe kiyitibwa Dera Tower Room 202. Bw'oba oli Uganda ogenda basanga ku Uganda House B Wing okuliraana Dahab Shield. Wobanga oli Rwanda webalinyawo ku MP's Plaza poza ate gwali mu Abu Dhabi ojja basangawo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Baganda bafe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi gye bali awo najja nankumbi nga tunnatuuka ku Freedom City mpozi ate gye bali e Uganda ne mu Abu Dhabi obasangayo bulambalamba. Owa Jenisco Contractors and Great Finishes mukulu nnyo gwayagala okuba ng'ozimba akukwasa bisumuluzo nga buli kimu yakimaze dda. Balina bioseptic tanks ez'omulembe ate nga ziri very cheap. Bw'ozimba nabo ennyumba bakuwa free bioseptic tank nga bonus. Mpozi ate n'omwami omu yekka gugenda okusembyayo omwami Ssaalongo Lukwata ng'ono ye akuyambako bw'alina eddogo okuba nga akuvumula agamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Adija Kigozi mweraba. Thank you.